Guno gwe muzannyo gwo The Inspector. The Inspector. Nga gukuzannyibwa abazannyi abakulembeddwa Inspector Gita Charles, Namugaru Speciosa, Porini, Omulongo Kizza, Mwana Muwala Florence, Omumbejja Teddy, Kosa Dick Lee. Nga guwagiddwa T1 Studios Mubende, abakugu mu recording ennyimba, audio ne video production. Mukire Suppliers, abakugu mu kusuubuza ebintu byonna ebikola ewaka. Kikandwa Kasanda, Kemubende Farm Supply, abatunda ebikozesebwa mu kulima byonna. Furula eya Cargo, abakugu mu kutambuza ebyamaguzi okuva Uganda okugenda Dubai n'okuva Dubai okudde Uganda. KKJ Designers, Ndeba Kampala, abatunda amasuuti g'abaami. AMK Power Center, Kalamba Kiganda, abatunda ebyamasannyalaze kw'ossa n'ebya sola byonna. Goberera omuzannyo gwo The Inspector. Enkubeta musenyo ina wolima. Enkubeta musenyo ina wolima. Nera amade mu program mfuna akawo. Akati ogamba ndi mukazi wange mukazi wo bwe yakyajja wano mbusi tukuyitanga. Bwali ejjo muwasa ffe twakuyita. Sigu wajja n'ogamba nti akakuzaalibwa mu maka gange. Nifuka mwana. Aha. Kati oyo okujja kyavudde ku kya ajje kati kyava ku kyajje amalewo omwezi mulamba. Obadde omuyisa bulungi? Mu makamu bamu okusowagana naye mu abakulu omuntu wajjajjo gye muli taata mulina okuyitanze mutabani wammwe ne mumanye ensonga naye mwezi mulamba temumpita nako. Bwe yajja omwezi mulamba gw'oli waka wajja n'ombuulira lwaki munnaavuddewo? Nali ndompite nga taata ne mu bbaluwa wagamba nga mutwala nti bwe musobagana nga mujje nga gye tuli. Wajja kati nzize taata nzize bampite mukyala wange tugende. Omwana ng'omuyisa bubi. Fa abazadde teri muzadde ayagala kulaba ng'omwana we omuwala ayisibwa bubi. Mwana mukuzi alina empisa. Omwana ye namusomesa yasoma. Omwana akulabiridde. Tiwali bwotyo. Naye gwe n'obeera ng'omulumya enjala toleka mmere waka, togula kafa, tomugulira wadde ekizigo, bikimuze kimuweereza. Wala buli wa mukaga okakasa enkota z'amatooke ebbiri tezijja wuwo. Naye tato bado kikola kidde mutezijja zijja. Nze buli lwa mukaaga nsala embuzi zange ebbiri nengabirako ab'enganda zange. Ennyama tagireeta? Ejja. Yangamba nti owomerwa nnyo ennyama enjokye. Bw'obwogero giryange eyidde gwe wagiguze. Ebyo nembireka nga nti muli baana bange. Naye n'omugaana n'okutambula okwadde okubuuza ku basengaabe wajja bannyina bwe bajja mutoyagala bakoddomi bo akoyagala omukoleke ng'olinga amutadde mu kkomera nga mwana wani gw'ofuga bw'otyo. Tomugulirangako ku lugoye, engoye ziyava nazo eno ze zokka z'alina. Wali omugulidde ku lugoye? Yaate omwana ategeera ng'oli mulenzi ng'omanyi nti ndi kitaawo nga lwaki tojja n'oŋŋamba taata tuli bubi. Taata tuli bubi, taata olinayo ku kasente, nyina takisi zizo 6. Nnema okukwatako takisi ebune kugamba nti njikuwadde ebayambenga. Bwe tolina bwongo bugamba nti kati ndi bubi, taata kamusabe ambeererewo. Taata buli kiwayagala nze ekikuyiza temboloka yiyo. Engoye zino ziwe munno. Kati ngende mu katale ngule mu maduuka ngule gomesi ngule ebiteteeyi ngule esaliya nzikuwe nti twala omugende nti gwoguze. Olina kumbulira buzibu bwo. Nakugamba nti omwana ng'omuntu kutulugunya mutulugunye. Taata kati nnonye mukazi wange tugende waka. Emmere gyeri? Gyeri era bw'oba toweereza ku weekend abeera alya. Emmere ki kati eriyo? Akasawo akawunga nakaguze gye kali 25. Musibe alyoka alya akawunga? Taata gali amaka tuli mu kukola. Kale kaliko nvaaki? Kuliko ebinyeebwa n'ebijanjaalo ne muke naleese mungi. Astagfirullah. Nonye mukyala wange taata. Nze nkitegedde nti omwana oyo muwala wange twakola ensubisi yali guleediyo. Genda ononye guleediyo gy'oba owasa oyo wawange akulemye. Ye nga muyite mumubuulire. Muwala Wagi taata jangu. Munonye nga guleedi zimuteeka okuwasa. N'ogamba nti omwana wamuno omuleetedde akasooka akawunga. Baga nti mujaasi ali mu balakisi. Ne mu balakisi kati balya amatooke, balya n'emiceere. Nalongo sitegera wala. Njala okubuuza ekigambo kimu. Mwana wange. Okyagala okudda omusajja ono? taata nali agadde okudda ew'omusajja naye ampisa bubi. Kikyasinga okuyisa obubi? Taata n'obwavu bungi ewaka. Akola mulimu ki kati? Okola mulimu ki?
Ennaku zino natandise okukola ki? Tonna naagirako okukola kyato kibuuza ffe kati. Taata talina mulimu. Ate buli we muzuukusa ku makya ne mugaa nti zuukuka ogenda onoonya omulimu asigala yeebase. Abeera mu kwegolola bwegolozi taata. Ate ng'okivuddeko ekyo alina entondo nnyingi. Nalungu. Muleka ayogere. Nalungu. Gwe ebyo nga nabiwuliriza. Lwaki oyagala mpulira ebyo? Taata lwaki owakusayidi emu? Nalongo tukida okuzaala abalongo ne tubeera mu myaka gino. Ddala singa nali muyisa bubi singa afaanana bw'ati taata. Gwe omufaananyiza bw'ati. Embuzi z'ennyama gye mbaseera baweereza n'amatooke n'emiceere. Byo tubibala. Nalongo tugende waka. Tugende opakinge tugende. Agenda agoya akawunga? Nanti taata wamma njagala kumala kukubuulira lwaki tubeera mu kuyomba. Kiki ekisinga obbayombya? Taata bwavu. Yali agulidde kyoga nti kino akikuleeta nakigulira. Taata tewali. Ne Nalungu. Oyinza okutuliza obukambwe ku mwana wange nga nange wendi kitaawe bwotyo. Taata tewali kye yali. Taata si lugoye. Taata si kakaaya. Wadde akakaaya? Iye naye nga ate bulinaku abeera nsuubiza tugenda kukola tugenda kufuna gumi. Ebirungi biri mu maaso. Ebirungi biri mu maaso. Giwabitereka? Yamba tugende. Giwabitereka. Mumaze emyaka emeka naye mu bufumbo? 12. 12. Ebirungi biri mu maaso. Taata ebirungi biri mu maaso sigaanye. Naye ayina ebboggo. Mukambwe ennyo. Boggo si gwombogoza. Bane gwombogoza. Akunkuba? Neddala. Akunkuba? Oyo yamboggoza Nalongo nze mboggola. Gwe oyagala olugamba nti nze mboggola. Taata taboggodde nga nawe oli. Taata wamasi boggodde. Awunyumiza bunyumya. Oyina mpisa. Situka tugende. Taata amala kukkiriza. Nakusasula mu manja. Okusasula ki? Saamusasula nga mutwala. Wagula ki? Kiki wamugula sene mmeka? Nzikuddiza. Byalimu okuddiza. Omutwalayira mu bulungi ne mu bubi. Buno badde bubi neetonze Nalongo tugende eka. Parkinga tugende. Yange. Muganye. Taata amala kukkiriza. Muganye. Njagala mali mubuulirira. Ategeera obwavu mubuulire abaavu bafumba batya obaavu bannaabwe. Mubuulirire omuntu omwavu bamugondera batya era bamuwuliriza batya. Tojja mutwala ku lunaku lwaleero n'olowooza tajja kukubeerera emirembe era ajja kudduka akomewo. Muweemu ennaku bbiri ng'ali wano nga mubuulira akugumira embeera zo. Kubanga nze ndi musajja mmanyi ennaku ekisajja. Bwe ennaku gy'olimu eyotono nze ennaku nali mbadde mu nnaku empitirivu naye maama woono nabeera naye nabanga n'olulimi olukkakkamu ne mugagumiikirizaako tujja kufuna kino gwe kyotalina olina bboggo olaba olinda ze nga nange wendi. Taata wenfulumako ebweru abeera agamba bankwanye. Bw'okomawo ng'azimba waati ng'abuuza simanyi wafunyeyo abasajja. Mukibi kiki? Yogera. Mwalaka ofunye abasajja eyo ebweru. Olina omusajja gwali omukute naye ng'amwagala. Olw'okubonda basimanya bikoze bitya. Simanya olw'okubonda abantu obwavu bwamufuukira ekizibu. Obwavu. Ebyo byongangaza. Oli mukunnangira kuba tukusanze wammwe. Makaga ng'olwo byongangaza. Olw'okuba nkusanze wammwe onnangira kati bwavu. Oyakunkuba. Olw'okuba nkusanze wammwe oli mukunnangira bwavu. Kwegamba waitolaba nti nno okutere mu mpale. Tata sinaze buzibu nammwe. Naye njaye kintu kimu. Sigenda naye ekisaawa zino ebintu byange byonna babipakinge ngende nabyo. Bibalirire birimu sente mmeka? Naita ente number 1. Naita okusaba sukali buna. Bwa sente mmeka? Naita okusaba bomuchere buna. Naita akoleza soda nya. Gendo gatte ojje nko sente. Oba otandikira obulamu wasaba nakuwa abaavu abava mu family. Gendo bigatte nja kukuteerako ne sente endala. Kubanga obwavu bweyawumbya kati bwe bukuwa obuyinza bityo. Gendo gatte onkubira akasimu ngambe taata biri mu sente bwe ziti. Okomewo. Nali kukubyeko olubale.